Sebo Vice Chancellor. Wakati bw'ojja bulyambwa olyambwa. Kale nze nja kwogera Lusoga ebintu edda byetereekeza ng'otuuse eka. Abasomesa baife, Sebo Director General, abantu mwena mwena abali wano. Nze ni musaadha mukatoliki. Aye nga batusomesa omugigi. Baatuko baatuuliwa kungaanira abantu babiri wabaawo ki? Katonda. So that's enough. Wano already waliwo ki? Katonda. Ate nga tuli mu nnumba ye. Ndi kwenda otwala omukisa guno okusooka. Okuba nti Baba Kyabazinga abalamwisa. Ate era naye ndotwala omukisa guno. Ninzaani okwetebwa Baba. Era naye okwiddukira abo abaatutaamu kino ekyokwenda okulera Busoga. Mwidda kundikiriza mmene ku batono. Tuli kwenda okwiddukira Laata waife Kyabazinga yayisa omukono mulooki. Kuba ne yasooka okundaga nti Obusoga buno buliwo. Yatandika okunendeza Obusoga. Ni Benoni oyo. Kwenda omwiddukira. Naenda okwiddukira omugenzi Bishop Bamozi for all the council. N'amaani ge yatutaamu. Ng'era tumukoba nti kino ekintu twidda akisobola. Yakoba ati muli bagezi ino mwidda akola ki? Mwidda akisobola, twenda okumwiddukira. Mungane ndiddukire omugenzi Dr. Kazungu Kantaale. Webusota buli wiiki ibiri nga nkubira isimu. Mune ekintu edda kisobola guma. Ngero oli saatera kunkwata Abasoga bazibu. Aye yongera kuniga. Ndikwenda omwiddukira. Ndikwenda okwiddukira omugenzi Haji Musulo. Nga buli bintu ebitabuke bugemba awo. Wakiri Haji Musulo agwa mu kanzu tayikiriza bagema kukatuukira wa Busoga. Ndikwenda okumwiddukira. Naenda okwebaza abakaali abalamu. Mukairo wange Victoria Sekitoleko. Tuli kunoonya Cohesion. Evuire erenge eri kuzimbibwa, yazimbibwa. Omulamuzi awumula wambuzi. Naenda n'okwiddukira oyasooka okunta ku komiti ya planning. Professor Balunu. Lwaki ntandise nti ninzaani gwe beta Baba. Tiri saizi nene. Tininza omugeze ino. Ayo omulamuzi mulamba akati Baba nsangaira okubona. It humbles me greatly. Kyategeeza ki? Nti Abasoga tulina okwega ekintu kirala. We are not defined by the language. Busoga teri defined by the language. Abantu batera okola ensobi eyo. Busoga eri defined by the geography. Era niwojja mu constitution, Busoga is well defined. The western bank of the Nile. Era kineewuunyisa emirundi mingi. Ife Busoga okugabana royalties ni mukono. Nkiwulira nakanti, I thought the western bank eri eri. Ate amasanyalaze gali eno. Kabiri tuligabana biki? Bana ife baloya. Tandika okulingirira mu bintu bino. If we are defined by that geography, ngate ebiriro byonna biri ku side eno. Biri ku Eastern Bank. Byonna biri side eno. Bw'ojja Isimba yona tuligabana. Aye, Buganda abanga ekyalo kye beta Isimba. Baloya mutandika okulingirira mu bintu bino. Omukulu abaye kwogera equity. That is also an equity issue. Ate ndikwenda Abasoga okutegeera nti ife abandi abatandise okubuuliriza ku Busoga, even ni genes d'abantu Abasoga, because as an authority we have studied them. Busoga is the most cosmopolitan area in this country, with the highest number of genes that you can never even imagine. Bigger than Uganda.
meaning that we are different. Tuli bandawulo. Odda kwagana yabava e Bujumbura, odda kwagana yabava e Rwanda, odda kwagana yabava Arua, odda kwagana yabava e Pakwach, odda kwagana yabayindi, everybody ali mu Busoga. N'ensonga lwaki tuli kusaba Abasoga mwena mwena nga Kyabazinga n'atukulembera. Tulekere okweta bannayiffe abaddokolo, tulekere okubeeta amayina agatagemagana ate nga history yaife yandawulo. Kiraga the highest degree of ignorance. Bwe tutandika okukozesa ebigambo ebiri derogatory. Ole wakulingirira ng'oli mulungi yakoba ati oli Munyarwanda. Kandi Abasoga tebabaaku balungi banange. Banange nawandiisa olupapula era ndakusaba PA wange agemese maama olupapula olwo ni Reverend ebindi tuyidda kubita ku mikutu mujje mubisome, because I was challenged when asomye Cohesion nga ndikwenda okutegeera what is cohesion era lwaki mulonze cohesion. I think it is the best topic that Busoga needs to discuss at this point in time. Cohesion, being together, solving common problems. Ate Katonda atuyambi era twenda okwebaza nti tulina amadiini. Ise ife mu Katonda aliwa twabona obwa Kyabazinga. Wogayita ebintu ebyo, that is the most powerful tool gye tujja okozesa okukyusa Obusoga. Gayita ediini ogayita obwa Kyabazinga. Kasita muntu abayikiriza nti Kyabazinga n'atutwala tumutengamu ekitiibwa omuntu oyo. Oba ayogera Lusoga, aba ayogera lulimi ki. Kasita ayikiriza mu kye tuyikiririzaamu ife nga Abasoga, omuntu oyo tumwende. Kasita ovoola ekyo kye tuyikiririzaamu bambi tusaasire. Tetuyidda kuyikiriza mbeere. Ndikwenda okubeebaza ino imwe abali wano. Ate nenda okwebaza Busoga Consortium for a job well done. Bwe twatandika baakoba muli kwenda kwidda atolawo bwa Kyabazinga. Kwenda kutolawo bwaki bwa Kyabazinga. Aye ndowooza mu kibwoine nti muligumya obwaki obwa Kyabazinga. Baba Kyabazinga yabayikiriza nga nze ndiwo. Era ndikusaba Abasoga twena omuvangano gwonna gwonna oguyidda nga guzimba Busoga tukole ki? Tuguwagire. Omuvangano gwonna oguyidda nga guli kwawula Busoga tukole ki? Tutaguwagira. Baba Kisa webale gayita b'emupi. Toyanziza. Nze kinkola bulungi we mbona abakulembeze baife bonabona nga batyaime walala. Ekyo nekijja okufuula Busoga kye twenda ekole ki? Ebe. Ekyo nekijja okumalawo the equity deficiencies ediri kukuba Busoga. Kuba tuluwayina okuba awalala tw'abantu tuli kusomesebwa. Kale n'ekyakowa PTC nakirimu aye kyakirowoozaako ntyo. Nguli someone eno yaliwo before that decision. The decision would be different. And ate ife mu police tukoba nti your decision is as good as the information you have. That's what we maximize. So in our ignorance twakola bye twakola. Not knowing it ni Busoga tulikola ki? Tuligihatinga. Ndikwenda sebo okwebaza someone. Era wenongera ku ebingi mbano noine. Kansubire nti Baba TV abo mbalina ku obuyinza. Someone we mwidagiramu. Mugiremu paka Abasoga bakole ki? Bawulire. Ekintu ekisinga okuleeta cohesion is repetition. Kobera Abasoga nti baba bajo ntegera nti oyo ni baba Kyabazinga, because we have repeated and repeated, it has become.
kale tuli basaba mubiire mu bino ebirungi ate naenda okwebaza ab'amawulire the positive reporting. It was so bad nga nife tulaga abaana abawala abali enda abato oti mubitundu ebindi bazirayo, nife tulaga abalina enfunza tidisinga Busoga. Nze ebintu bino ebya Uganda byona mbidde tinimwe musinga kuba n'abaana bato bafuna nda ayimwe muli bangu kamera olwida nga mutwalayo baabano nimwe mulaga enfunza nimwe mukola ki. Tulina okweyenda nga abaki Abasoga, tulina okweprotectinga nga abaki Abasoga. Ekigwiro wa mwino kigwire wuwo. Ndikwenda obebaza olw'okuba wano naye ndobasabira nti okutandika n'enkyo okusaba kuno kujje mu maiso. Nze wemba ndi kusaba Katonda oba ndi mulala oba tuli babiri kimala. Katonda talituwulira. Katonda atuwulire. Pegana Abasoga mwena mwena abali eka muwagire Obusoga buno. Era nze we nalonda nkuuma nalonda Musoga Isabire Bakali namwizaayo ono engineer yafuuka engineer mulamba sivu. Era olwaleero ndikwenda okukoba ssebo nti lekera okunnemerera einuma n'okunkubira saluti. Oli engineer tokubira social scientist saluti. Oli engineer oli muntu munene. Ndikwenda okubebaza mwena aba taking a notice ku bintu bino tibiba bitono. They are very important to us. Buli lwofuna omwana nga idi yoli mugemeeku afuuka ensonga aidha akwikiririza mpaka lwaliva mu nsi muno. Sebo bwe ntuuse wano nkoze testimony yange njikoleire ere muna tijikoze testimony yange ogiwulire gye nkoze ere mu omulamuzi watuuse wano tineetandise amwesa atya bwe ntuuse ere testimony yange nkobye ntya tubaire ere nkobye ntya but nakoma nti wo Kibumba atubeere mube bulungi.